Our dear viewers, you are most welcome to Triple Blessing Church with Pastor Mukisa, located at Namulanda, Kawuku, as you're stopping going to the airport. We have our services on Sunday from 7 a.m. to exactly 9 a.m. That is English service. Then we have our Ghana service that begins exactly 9 a.m. to 1 p.m. Come and join us, come and pray with us. We shall be very grateful and you will be blessed. We have our midweek service that is ever there on Wednesday of every week, beginning from 5 p.m. to 8 p.m. Come and pray with us within our midweek service. We have other services like the miracle service that is on the first Sunday of the month. It runs from 3 p.m. to exactly 8 p.m. We have our night prayer that is the all overnight worshiping God and praising the living God. A service that is there every last Friday of the month. It begins from exactly 6 p.m. to 6 a.m. The whole overnight worshiping of God. That is last Friday of the month. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, like us on Facebook, and follow us on Twitter and then Instagram. Please, God bless you. See the beauty of worshiping God at Triple Blessing Church. God loves you. Thank you. Wazo nanyechi wabadde osuubira ki wabwokaba maaso ga Mukama obotegeddala. Tears of joy. Luganda. Mpulira essanyu lingi nnyo tabategeera emisumba musa ku program namugamba njagala visa ngenda Canada naye Mukama weebale. Program ku TV Miracle Hour. Nzijukira omuntu yakuba essimu Miracle Hour n'agamba yagala genda Canada. Yegwe ekyoyo kyawedde amanga olupipaka nekikajja eyo wamaliko omukono gwo ogwadde mu bbanga ogwanise gamba nti ayi Yesu olunaku olwaleero njagalayo ekyamagero ekigambye amaziga naye nga gasanyu. Sente mbadde nazo ezo ndowooza kuva ku Lwakutaano n'enjagalo zibangiga nezigaana nengenda mu kibuga n'enjagalo zituusa nezigaana nenzija nazo wano ku kyaki kati nga maze okulaba omutima gwange guli on distance zigendagenda nendali kukusalira mu Mukama nedanyiizo nenyiiga nga tajja mbadde ndya n'atuuka n'ekivuunika nakyo tekiriba okukusanyiriza omututu lwanijja erangizibwa neŋŋamba abantu nebaga waliyo omuntu Mukama gwagambye aleete hafu ey'okusente kalina kwakawunje Mukama nkanekyalo waliyo omusajja yakokubira munankyalo bamumanyi alina akawo n'agenda kwakawunti nga kutte emitwalo 10 n'ajja gemutwalika
omwana we eyali yafumbirwa edda wakoloboka nangamba dadi tujja kwanjula dadi tujja kola ki kwanjula naga n'ebiro bituufu omwana yagenda ayina abaana ne bategeka omukolo gwa bulijjo bagenda okuva mu kwanjula ng'abaana beetumye bokka omutwalo gwa taata sofa set, omutwalo gwa taata fridge, omutwalo gwa taata plasma. Nalindawo ng'akomyewo nakapiina katonda konza wangi nakapiina katonda naga nali sevinga mule TV nga sente zagala okubeera sagala kwogera bingi njagala katonda akyalewo olwaleero era ngenda kwogera dakiika 15 musabire dakiika 15 ekyalagiro kyetonde ku bulamu omuntera amafuta muyumba mpe yakakolyawo muteremu amafuta waliwo ekigenda okubeera mu dakiika ntono nnyo okuva kati waliwo ekyamagero ekigenda okugaluka yongeramu kati yongeramu kampi akateeka wano munzijukiza wenakatadde nesikalinyamu Ezekiel essula 37 waliwo aluwulidde lugudde mutima luguddeyo omukono gwa Mukama gwali kunze oyo mujewo gamba omukono gwa Mukama guli kunze ayitogera okusiga osigadde kwogera kama wama kati kirekane bulekane mulira nantwala nanfulumiza mwoyo gwa Mukama nanzisa wakati mu kiwonvu kalabanga kijjudde amagumba nagambisako getola kalabanga mangi nnyo mu kiwonvu mu bbanga era laba nga makulu nnyo nkomyawo tebantumye bingi tebantumye kwogera bingi bantumye kutegululira mukono gwa Mukama gutule ku bulamu bwo bwogenda nabwo olaba ebintu tewaliawulidde ekyandeese wano nazze kusabira mukono gwa Mukama gugende naawe alo ekyo tebantumye obadde ogenda n'obeera tolina kwoleese omanyi lwaki obadde ogenda oli mukalu era n'okomawo ng'oli mukalu ogenda weka n'okomawo ng'oli weka olwaleero Katonda yagala kuteekako omukono gwe guba gugenda naawe. Haleluya! owine kyendogedde omukono gwa Mukama omukono gwa Mukama omukono gwa Mukama
okugamba ekyagamba eseka olabye nagambye kirabula anti saalabudde naye nga nze nabadde manyi kyeŋŋamba wulira emizimu wulira ebyoyo mukono gwa Mukama otambulabula sirabula ngambye mukono gwani otambulabula ngambye ntya tolabula tolabula abalala tobagamba ndi mu kintu kirala nayingidde mu kintu ekimala omukolo gwani kwata wano omukolo gwani nawe kwataka owulire otambulabula tolabula tosuukusa otamusuukusa temugwamu kalekagwa agwamu ananda abamama akalese omukono gwani gwa Mukama omukono gwani otambulabula amukamingiba bwebeera omukono gwani otambulabula tolabula baveeko temuba mu kantu kanga waliwo omukazi agenda okuvaako emizimu kati mugenda kumulaba nga alwana baali bamukolera endagaano nga yakusamira ali eyo mu kibiina naye endagaano ekutuka kati otamulabula tolabula muyamba oyo mulina omukazi gwe bakola endagaano y'okusamira ali eyo mu kibiina abamusembedde muyamba agenda kulwana amuli okubiita omuliro buugo obujjawo waali mu linnya lya Yesu ekyo ekibadde kyamutulako kigenda muli dali awo emabega waliwo ne gwe bakola endagaano ne bazuukusa abafu ekiro asula ayomba n'abafu ali awo emabega ogenda kulaba ng'alwana naye omweto ogenda kudamu kulabika mu linnya lya Mukama waffe Yesu otamulabula waliwo omulala bamujaga akaboye ne bakatwala mu ssabo ne baloga yefiyeka naye n'abaana be omusiru era awewera naye omukazi nebajaga akaboye ne bakatwala ku malaala nga tebagala kuloga yeyeka naye n'abaana be ono baali bamulogera ku malaala nga tebagala kuliga yeyeka naye n'abaana be bonna naye olwaleero omukono gwa Mukama tumaze okwegatta naye bakuveeko gwe lwaki obadde tomuvaako wulira seera tetutuuseemu Katonda amaze okugolola omukono gwe tebakakuwulira waliwo abantu batandise okukwatako obwavu nga togenda kuddamu kulusanga omuliro wa Katonda gutire ku mikono gy'ekyagolepo agenda kwekwatirako togenda
mpulira okugera okwa Mukama sinage babuli muntu awuliramunaye waliwo okubeerawo kwa Katonda mu kifo kino eri abantu abeetegese byobadde onoonyesa okumala ebbanga eddene nga byabula Katonda agenda bireeta mu kaseera katini nnyo ate togenda kulwana akiwulira leta yabakwelula okusinga oyo mutego wange baashamamule emisigo gimanyi esaawa mwenda saawa ya Mukisa okay iyo abekibeyo kwa kula wansi buli muntu tuula wama gwe mandate kuuma oyo yenka buli muntu tuula tuleno oli mupeeko ali mu kyamagero ki gwetonaba abanoole mumuyambe oyo wetegeke buli muntu wetegeke Katonda agenda kukyalira muntu ku muntu oyo mukwate takuta temugenda kulukoyo mpulira okubeerawo kwa Mukama waliwo purezensi ya Katonda mukwate simama mulu n'emikono tewali kuluka tewali muzimu kugenda kutoloka baashaza ababayirire baberekyakirokoma teri omuzimu kugenda kutoloka eyakuleka ne bwabanga yafa Katonda agenda kusumula olwayo waliwo omukono ogugendera ku bulamu bwo ebbanga ly'amaseeko banaabanalimala ogenda kutandika okuseka ogenda kutandika okujaguza Katonda agenda kusaako omukono gwe mu linnya lya Mukama Yesu Katonda akuseeko omukono gwe Katonda akuseeko omukono gwe Katonda akuseeko omukono gwe waliwo basaako omukono gwe Katonda akuseeko omukono gwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Katonda akuseeko omukono gwe oyambala ekintu ekirala ogenda obeereze Katonda Katonda akuseeko omukono gwe Katonda akuseeko omukono gwe abasajja togeza n'abasinga amaanyi abasajja akawala tekabasinga amaanyi mpulira ekintu ekinta mu kibiina everyone get ready wewe omusajja n'atera okutuuka wooli ayagala kuyamba gwe tokubangawo ndabye abantu bwe bakolera eddagala oli yakola eddagala najja nakwata mu ngalo yakyalina mission eyakwata mu ngalo nolabala ekintu
Buli muntu alike emikono gy'omupanga. Zibiriza amaaso go. Walike emikono gy'omupanga. Zibiriza amaaso go. Ndabye abantu Katonda banoonye mu bwavu bwe bamazeemu ebbanga nga ddene. Obwavu obumazeemu ebbanga libadde ddene. Naye Mukama akunoonya olwaleero. 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 Ndabye abakazi bali musanvu. Obadde obonaabona n'obwako okumala ebbanga ddene. Naye Mukama akunoonya olwaleero. Ekyo ekibadde kyakutuulako olwaleero kye kigenda. Omukono gwa Mukama negwegete naawe olwaleero. Yambala! Ozibiriza amaaso go. Waliwo abantu b'empulira ng'omulaba abadde yabakwata n'abagaana okuweereza yabaleetera obwavu. Naye obonyeebonye ebbanga ddene n'obuweereza obadde wabuddukamu. Waliyo abantu basatu eyo Katonda yakuleese kukomyawo obuweereza obulebe bw'abadde yakusuuza. Obadde wabivaamu, obadde wanafuwa, omwoyo gubadde gukwata ne gukusiba, gubadde gweyita gw'amaanyi, gubadde gwakuteekako emikono gyagwo emicaafu,
eggulu libasobola omukono gwabwo olwaleero era bakusitulayo mu kinnya omulabe gyabadde yakuteeka. Waliwo abantu basatu omukono gwa Mukama gubanona mu kinnya. Omulaba abadde yabasuula mu kinnya, omulaba abadde yabaziika, abadde yaziika okwolesebwa, abadde yaziika amagenda. Abawala abo bandibadde bafumbirwa naye omwoyo gubadde gwakwata embaga zaabwe. Setaani yamanya bebamala ne bafumbirwa bagenda kuweereza Katonda, naye olwaleero embaga zaabwe zimaze okutuuka. Olwaleero embaga zaabwe zimaze okutuuka. Ekibadde kyatuulira embaga, ekibadde kyabatuulako, ekibadde kyabakwata, tukiragira wanika emikono gy'omumanga buli muntu. Bw'oba wanise kwata omukono gwa neiba, gukwate, gukwate sayidi ne sayidi, kwata omukono gwa neiba, omukute, omunywezeza, gamba nti aye.
mumusibe muveeko, musibe omuveeko. Tetuteekwa kubeera mu muzanyo. Unagenda mufungo kutemuisa. Nagenda mubagaye. Siriki ya kapima soga Mukama. Amuwanise mikono jeto mbanga. Amafuta baba kwa mikono jo. Kati. Abale kwa mkisha wa katonda. Omulabe gwategeka kusooka kulamu kulwana wali. Era emikono gyaliko mwenge n'eggulu kubanga gitandise okuvaako omuliro. Owuliranga amazzi agamukuba ageegatta n'emikono egyo. Owuliranga omuliro gwambala emikono egyo. Naye buli ddagala lye baasiiga mu ngalo zo lye wamanyako n'eryotaamanya. Olwaleero liva mu ngalo zo olwaleero. Bye.
era Katonda be yayita bateeka okubeera abalabi mulembe gwe tugendamu bagenda kwako omuliro ndabye abantu abagenda okulabula baabo nebayambe ndabye abalina ekirango nga kyankulabula banabbi bangi balebekayinzi naye omulaba abadde yabakwata omulaba abadde yabateeka mu kinnya naye balamu nga bavaayo ndabye ekyengeriita nga lino nabaana byomulabe babadde yawamba abadde yabaziba amaaso n'akaba kabadde kazibwa tebakyalaba tebakyawulira ate tebakyayogera olowota bakuteeka solo tebukumima olowota omulaba akukuulamu amanyo tayagala oyimire ku magulu bayogere bigasa. You get opted and you fail. Express yourself. Owewe Mukisa Guli neno olema okwogera. Olwaleero malirira okuwangula omulaba abadde yakulumba. Olwaleero malirira okuwangula. Wanika emikono gyo bulungi mu bbanga. Mpulira omuntu alemere ku sipiriti yange. Mpulira omuntu alemere mu mwoyo gwange. Mpulira omuntu alemere mu mwoyo gwange. Omulabe yagwa mu destiny n'agidayivaatinga. Serani yakusaba olina gy'olaga naawe okimanyi wali olina gy'olaga. Omulabe n'akuugula kati obadde otuuse obadde otuuse ku kisenge obadde tokyamanyi kuba yakwata obadde totally confused. Lwaki bayogera omwoyo wa Mukama buli kintu omulabe kyabadde yakuddako agenda kikomyawo. Tonaba kukeerewa Katonda agenda kukwata akutwale gye wali olaga. Omulaba abadde alowooza yakumala naawe obadde olaba ng'eryagwa naye tonagwa. Tonaba kugwa. Oyo omuntu tanaba kugwa. Omulaba abadde yamukyamya. Omulaba abadde yakujja kukuba ebolokofu. Obadde otandise n'okwonerera ng'otandise okukkiriza obulimba. Waliwo n'omukazi omulala atadde emikono gye mu bbanga yali mufumbo n'anoba n'obufumbo tebwali bwampeka. Omukazi n'okulide omusajja gwali wafumbibwa wali tomwagala ogende wuwe yakozesa ddogo era watukayo ne bikulema n'ovaayo. Naye n'alayira n'agamba togenda kuddamu kufumba. Ye mutwe ayogerako olwaleero. Wuyo
buli abadde ekirwadde nga kyatula mu mawuggwe, buli abadde ekirwadde nga kyatula mu ssuku, buli abadde ekirwadde nga kyatula mu nnyindo, buli kirwadde ekyakwata mu kiwanga Mukama akuwonyezza olwaleero. Mukama akuwonyezza olwaleero. Mukama akuwonyezza olwaleero. Endwadde tebalina ulcers, ebintu bye bayita ensimu, ensimu akatale kibi. Mukama akuwonyezza olwaleero.